Obulimba obusaasanyizibwa bungi nnyo kyekisooka gwe muganda wange ali mu struggle olina okubeera nga ebintu ebyo obimanyi nti ku mutimbagano kuliko ebintu bingi nnyo era nga obusungu abasajja balina bungi nnyo bamaliridde okulaba nga badomonizinga struggle basiga Bobi Wine ebitoomi nga bwe basobola okusobola okubeera nga bakunafuya omutima. Kakati njagala tuddemu emabega katono Balamu ng'alabula Abanyoro era ng'akakasa tebasobola kuwagira Nuupu ne bamuswaza. Mu kumuswaza ebidiridde mu birabye. Kakati era mu ngeri y'emu tuba tuli awo ne tulaba omukyalo oli Asiyo Nuupu gwe yabadde esibiddeko olukoba gwe bafunanga alternative e Bukedya nga afulumiza akatambi nga yeegaana nti teyawambibwa nti era Anita Among maama we kwegamba mu ngeri y'okwewuunyisa. Kati bw'ogattagatta ebyo era still ate ne tulaba nga waliwo akatambi akalala abantu ke baliko ku social media nga bagamba ka Besigye nti mugamba ali mu kkomera atali mu kkomera daba wuno ali mu kulya bulamu. Kakati nno nze njagala okubabuulira nti ebintu ebimu kati tulina okuba nga tubigenda mpola nnyo olw'ensonga nti mmwe bennyini mwabagenda ate okwennyika mu ndowooza ezibadde seeti obulungi ku protest vote mugiveeko kubanga mu buli kaseera babeera babakwata bujega nti Balamu kye yayogera ng'ali e Bunyoro ng'alabula Abanyoro gwe manya n'abalala bonna bonna kye babadde bakola Bannabbanja ba Among neewala naye kati okuswala kubaliko essaawa eno bali mu kupapala okulaba nga bakakasa nti Nuupu efeeba bagisiiga ebitoomi. Kasooke nkuzeeko katono emabega tutandikira awo. Baganda bange n'Abanyoro ne Banyakitala tinengeza nsanga omutooro w'Omunyoro ng'ayingidde ekibiina kye bayita ekya National Platform kye tuyita kati gyo kyatongozeka nga ekibiina eky'abasezi abalemedde bode ya Segirinya okugitwala ogisabira bwe bategese ba district card ne bamufuti n'abalala bonna be babadde batudde nga balina okusabira Segirinya omutiibwa bwe omubaka wa Parliament. Aba bantu Segirinya abadde mulwadde nga tebalina omudwaliro wadde olunaku olumu. Njagala kwebaza mu ngeri ey'enjawulo Honorable Commissioner wa Parliament owa Masaka Honorable Mpuuga olw'okulaga obumalirivu n'obuntu bulamu. Abaana ba Segirinya tebaazise taata waabwe babadde batudde ku kisaawe nga balina bodi ya taata waabwe ng'abasezi balemedde bodi ya taata waabwe. Mama wa Segirinya n'agamba abasezi mundeke omwana wange bamutwale tumusabire eri. Abasezi ne balemera bodi ya Segirinya. Kati mwebasombe Abatooro n'Abanyoro what takes you ogenda kutaamu mu bibiina by'abasezi abaana basezi mukwenda kuba basezi murani mwenda kuba basezi mungambira abakyokusereka feesi yaabwe kaba basezi so nikyo kifiresere eno endaano bunyangabo nze bunyangabo okubiriza abavubuka okukola ennyo okwetaba mu programu. Ebigambo ebyo byayogerwa mu kaseera ako mu feezi emu eya struggle era mu bibadde nga bijja bibaawo naye Abanyoro baawuliriza tebaawuliriza era ekyo kikyetakuza bangi nnyo emitwe. Abanyoro tebaawuliriza abantu Bobi Wine baafunye ng'agenze e Bunyoro ekyo kireese obuzibu. Kati njagala okubuulira nti amawulire essaawa eno galiwo okukuba Bobi Wine na Nuupu kugisuula wansi. Kubanga bagataddemu sente nnyingi nnyo. Bobi Wine awo nga ali eyo ewaaba Balamu batunula babiraba ku mutimbagano ku ssimu zaabwe. Omanyi kati Katonda yatukola ekyajabu nti amawulire gakusanga ku ssimu yaawo tebikyalinga ebyeddamu baliteeka Radio Uganda oba UBC ate saabwe ziwera 6 oba 7 batekeko
bars eza bagende bali emmere ng'ogitagira tu. Kakati omukyalo ono. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asia Florence, the NUP flag bearer for Women MP Bukedya District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita Moore, as alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure. Being it that I am a daughter to the Right Honorable Speaker. So, due to family pressure, I had to pull out. My decision and my intentions to contest came in on a short notice that my family was not aware of, and it came to them as a shock on the day of my unveiling. That is when the pressure started mounting. I didn't take it seriously, but I couldn't hold it anymore. I thank you all for listening. I appreciate you all for your understanding. May God bless you. Twali yagadde nnyo Katonda tubulesinga era oli yatubulesinga dda naye ng'amaze otujjako ebisiraani ebimu birina okutuvaako era Mukama Katonda atuyambye nnyo nti ebisiraani agenda abikola ki? Agenda abitujjako. Ye blessing gye tulina. Kakati akatambya kukola baka Dr. Kizza Besigye ebifaananyi ebirimu y'ensonga lwaki nze nnyinza obutabiwa nnyo makulu kubanga tebikola makulu essaawa eno byebimu ku ebyo abantu bye twesibyeko ebitali n'amakulu. Kakati bwe tuli mu kaseera kano Besigye oba bamutadde oba bamulaba si musibe oba byonna tebigasa. Besigye tumumanyiko ekintu eki nti y'omu ku abo abaasobola okubridginga ne bakwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu akati akaalire era kati akakutte bukolokolo struggle egenda mu maaso. Kati ne babubanga bubadi nti baamusiba bya bulimba kati wuno tumulaba ebyo nsuubira okuba nga tebigasa kubanga Besigye essaawa eno we tuli si ya leading a struggle. Ate ne Museveni naye kennyini jjukira nti Bobote baamulera n'amaliriza nga abayiseemu akanaana okitegeera. Kakati buli muntu aba n'ekiseera kye naye yali n'ekiseera kye. Akatambi ako sijja kukoogerako kubanga bagamba kakadde baakaliise nga diversion n'ebirala y'ensonga lwaki sijja kukoogerako naye ekikulu mu kyo kye njagadde okutegeeza nti ekyo tekikyakola makulu nti Besigye baba mutadde tetuyinza kumanya conditions kuba muteeredde bwe banga bamutadde. Ebyamusibya nabyo mubimanyi bulungi nnyo. Kale ffe eva nga tuli ku kimu free Dr. Kizza Besigye babeera nga bamutadde tosuubira kubeera nti bagenda kujja balangire ntumutadde. Bw'omusanga mu restaurant ng'abantu abamu bagamba nti twamulabyeko mu restaurant sisitange nankubira tijangu olabe Besigye wuuno bannange. Yes, asobola okubeerayo mu restaurant kubanga era bwe babeera bakutadde era bakuta mu ngeri ya kimpowooze temusuubira kubeera kumutaana omuntu kutandikirawo kubanga abeera ava mu kkomera. Abamu bagamba nti mu kkomera tabaayo abeera bweru wa Uganda. Ebyo byonna njagala okubasaba mubiviireko ddala mubirabe nga just amawulire protest vote. Tuuka ku ballot paper soma erinnya lya candidate woolirabe akafaananyi ke kagoberere mu kabokisi akaddako ambuleera ke kabonero mu akabokisi akaddako okokona mwe mugenda tiikiyo oba ekinkumu tokisussa kabokisi
towandika bigambo birala ku ballot paper kuvuma abalala kubatungula mu maaso kyekyoka ate mugende mu bungi mulonde kati olwo tusobole okulaba nga tusobola tulwanyisa abampembe bino kubanga already batandise dda okusimoggola protest vote oba tonnakiraba balamu ebigambo byeyogera edda ng'awaana ba Mpuuga ne gurupu eyo yonna nene Mao najja n'atukakasa nti batuula ku round table ne bateesa ku president wa Uganda nga Museveni avuddeko ani agenda okudda kwenda tugamba tagenda kuyita mu kalulu kitegeeza nti okulonda ne gye bujja mu maaso wandyekanganga tokyalina ddembe lironda president nga tokyalirina kati yessaawa abantu baagala kweyisa mwana opposite omukyalo oyo mumulabye Mario oyo mukyala yabadde yasindise dda akatambi ak'eddoboozi ng'alaga nti nno mukosefu nnyo naye ajja kujja mu kaseera akatuufu ku kitebe ekyayambye nti David Lewis Lubongo yayazannye eddoboozi eryo era buli muntu n'aliwulira mu katambi ako teyeeganye eddoboozi kakati kitegeeza nti bino byonna bibadde bipulaninge era byali bipulaninge ate tukakasiza muwala wa Anita Among kitegeeza nti tulina kitumwagaliza ddala ekyo kimuteeka mu kifo nti twali badde tukoze nansobyo okuba tumuteeka ku ballot paper yaffe okitegeera nti yes kyamakulu nnyo okusimbawo ebukedi y'omuntu naye ate chances nnyingi nnyo nti era Anita Among influence ye abajja kulangirirwa okitegedde kakati oba oli awo questinga resources bwaba n'ateekayo omuntu omulala kubanga nominations zirina okubaawo well and good naye kino kituwa ekyokuyiga ekyaddala nti ekituufu kiri nti abasajja bafunvubidde okulaba nga bafeebya nope bafeebya struggle kubanga bakitegedde nti kati abantu oba oli awo obubaka bwa Bobi Wine babutegeera tekikyali ku Bobi Wine kati abantu beetegefu nnyo okulaba nga eggwanga lyabwe libadda mu mitambo bannansi baagala eggwanga lyabwe Bobi Wine alinawo obubaka kwegamba bwabadde nga ajjaawa nga ayogera ku bantu abavudde mu bannaabwe abavudde mu nsi yaffe ne bakozesebwa abazungu nkyanoonya wana akatambi ngenda kafuna ngenda kuba nga koteerayo akasobola okureflectinga ku bantu abamu abakozesebwa ng'abo n'abalala bangi bazze bakozesebwa si kipya wabula nga ebyo bikyali awo bitwale nga emisanvu mbeegayiridde kati ate muve ku ebyo Wonokiza Besigye bannange simanya kike ebyo ngenda kubigendako ku mboozi eddako nali mbyesonyiye ne kati byeyayingiddemu Katikkiro kutugenda tubitunulira tubirabe kale nga sinaba kubanga nkuwa ddala abantu kuba obujulizi bwe buli nti abantu baagala nope abantu baagala Kyagulanyi kubanga bagezezzaako kutambuza obutambi bulaga nti bakola ki tebamwetaaga okitegeera Bobi Wine azenga akakasa abantu nti bannange bw'osalawo okuyimira ku kituufu totunuulira munno kakasa beera mukakafu nti gwe ali ku kituufu era beera mwetegefu okuyimirira wekka okitegeera kakati buli munnayuganda yenna alabafubalira enkyukakyuka totunuulira bintu bimu ebyo bigenda kujja ku mulamwa teweerabira aba maintenance palace gye bali balina solar systems zonna balina ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako dizinstallinga ate balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyuko Church Entebbe Road toka enamulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyuko Church wali Hillside View Apartments transport wabwereere okuno nawooli kasoba ngo bookinze nabo ate nga ne wifi weeri Timo Property Consultants nabo weebali bano bagoba ku nsonga z'ebyapa era bakugu nnyo ennamba zaabwe weeziri awo okukosa ne dokita omukugu ennyo asobola okuyambako okuwonya endwadde ezituluma era nga zino munnange zitufukidde olukokobe ennamba njigaba wano ku WhatsApp bw'oba ogyagala jangu 074 si ennamba ya dokita wabula eno eyaba Mukisa Transport Services abamukisa Transport Services bali ku 074 93273 balina emmotoka esobola okuyambako okutambuza eggwanga lyonna mu bwesimbu ate basobola okonna ku airport mu budde n'okutwala okukwata ennyonyi wa flight
mu budde. Kakati tulina Besigye yagamba mujukire mu kugula kitebe kya Nuupu nti tulina okwesiba ezisukka mu 2. Jukire yakitugamba. Kakati watonda agenda katambi ka Besigye. Njagala obabuulira nti Museveni yali tamanyi kigambo geto paka bwe yawulira nti waliyo Bobi Wine. Baali tebatulabawo abantu wulira zinzijukira mu 1996 nga batuyita bayayeebe. Naye kati saawa zino bajja gye muli tuwama abaana ba geto najja naye naaweddeyo naye bamuyigiriza n'okumenyeka bukozi bamenyeka we bati obategera saawa zino bajja gye muli mu geto zammwe basobole okubakozesa babakozesa okulwanyisa baganda bammwe abazungu bwe batowe bakolanga nga bawamba Africa nga bafunayo abaddugavu be bakwata abaddugavu bano abasajja tebatusobola singa tebakozesa bamukuffe mabulira abaana ba geto musobola okwenunula ensonga lwaki bakozesa sente zebalina okussa malwaliro ne baziwa abaana ba geto. Ekyo munnange olina okukitegeera nti bano abasajja bataddemu sente empitirivu. Anita Among ataddemu sente empitirivu. Babbalamu balidde sente empitirivu. Museveni ayiye muli omusimbi. Muhoozi ayiye muli omusimbi. Gwe towulira nti asirise busirisi bw'ati naye nga abala kiddako tolowooza nti asirise. Kakati abantu bakkiriza Bobi Wine yonna bamukkiriza era tuli bakakafu nti bamukkiriza. Of course tebasobola mukkiriza Uganda yonna 100% naye sofa amaze okukuba akajji era gyayita yonna n'abantu abali mu t-shirt za NRM bamugoberera ekikulaga nti NRM gyepangira obujulizi obw'obulimba kulaalezaayo nereeta aba Nuupu nti bano bebakulira aba Nuupu bavudde mu Nuupu kakati bazze eno nedda abantu babodde obujulizi. Waliwo omukyalo omu yabadde ayogera naye ng'aliko omuvuunuzi. Mbadde mpitayita nensanga ono mukyala ng'alina kyaŋŋamba. Jjukira ndi mu disitulikiti y'e Dokolo mu Lango Sub-region omukulembeze gy'ali weeki eno. Naye mbadde mpitayita omukyala omu n'aŋŋamba eno message etuuke eri bannayuganda bonna. Jagezaako ovuunula ebimu ku bigambo byayogera naye katandika okuŋŋamba. Agamba nti nno okulonda okujja bo bagenda kulonda Bobi Wine baagala bagenda muwagira era nga baagala ajja anoonya akalulu. nga baagala ajje mu kyalo kye bayita Olelpek village parish bagiyita Omonolosho sub-county bagiyita Adok mu Dokolo district. Nga bo bagamba nti nno nga bagamba nti essuubi lyabwe liri mu ye era nga bagamba nti nno ayimirirewo nnyo. Ng'agamba nti nno baagala t-shirt zibune buli mu district y'e Dokolo nga n'omuntu oyo gwe baweereza nga nti coordinator atuuke ddala ku ground. Ng'agamba nti kye kyokka kyakola ki kyagamba. Ng'agamba nti nno obudde kalimenga otimwa omukyalo oyo omwewuliriddeko naye kamera ze zitweyimirira n'obujulizi tubulina nti abantu bakkiriza dda Bobi Wine ku ground okwetooloola eggwanga lyonna era obuwagizi abulinayo. Naye waliwo abagezako okusiga ekifaananyi nti obuwagizi tabulina era obusungu mu ebyo byonna bwe byolaba
n'okugulirira konna okuliwo ate nga bakozesa ssente za muwi wa musolo ekintu ekiruma ennyo byonna byonna byakigendererwa kulaba nga basiga nuupu enziro. Ndi wakwongera okuttaanya ku nsonga eno kubanga mbadde saagala kukola mboozi mpanvu nnyo naye nga nina bingi ebyokwogera ku nsonga eno naddala ku butambi obwo bugenda bukwatibwa nti Bobi Wine talina abantu eyo gy'alaga abantu batono byonna ngenda kuba mbikunnyonnyola ngenda kutwala obudde olunaku olwaleero kubanga mba ntunuulira omutimbagano n'ebyo byendaba byenfuna wano mu mikwesese nga ndaba nti abasajja bafunvubidde okulaba nga bateekawo kye bayita diversion naye nga byonna bigendereddwamu kukunafiya mutima ate gwe togamba nti nno tekisoboka muganda wange bwe twava mu kalulu ka 2021 nze waliwo abantu abamu be nali nga njogera nabo wano ku Uganda atalagi kati siyayogera nabo kubanga twali twawudde endowooza nga baali bawagira nnyo enkyukakyuka munnange ogenda okwogera naye ng'atandika kusala Bobi Wine ensobi nti kakati naye n'omugamba nti kati Bobi Wine omuyinza musala nsobi ki kubanga Bobi Wine takwata nko ku buyinza. Bobi Wine talina mu ssente za muwi wa musolo ze yali alidde. Bobi Wine ekitoka si munnabyabufuzi wabula abantu bannansi ye Mukama gwaleese okubeera ng'atukulembera kubanga yasobola otegeera ebizibu bya bannansi nti bano be tusuubira okuba nti be bategeera ebyobufuzi era bo abeera mbika nti bannabyabufuzi nti abatendeke basobola oba oliawo okunnyonnyola ebintu ebimu ne bakumatiza nnyo naye nga bagenda kubikola oba tebagenda kubikola. Bo baasoma kimu siyaasa wa politics. Museveni alimbidde eggwanga lino ebbanga emyaka 40 ng'alimba si 40 gyokka negiri egy'omu nsigo gyonna 5 yalimba 45 kati n'emyaka giri emirala gyonna ne Obote yagamba nti Museveni can only tell you the truth by mistake. Ye yamwola naye yagamba nti Museveni okuwulira amazima kimusimatuka busimatusi kitegeeza nti yali yalimba dda emyaka giri gyonna gyonna emabega ng'ajja mulimba emyaka 2 egyo gyonna era nga beetaba mu bikolobero ebikolebwa wano mu ggwanga kitegeeza nti Museveni ebbanga lyamaze nga adyekadyeka n'okwetegeka okubeera nti nno baggusa obulimba bwabwe bwe tuba twakwefugira emyaka egiri mu 6 nga Museveni yakafuga kaana ng'emyaka 2 gyegyoka egibula ekitegeeza n'emyaka egyo 2 abaddewo era ng'adyekadyeka okitegeera kitegeeza nti tulina kuddamu ate kati kufuna bwetwaze kubanga bano abantu baali paati ku mivuyo gyonna egibaddewo mu Uganda ekyo bannayuganda mulina okuba nga mukimanya nga bwe nkutegeezezza nti ndi wakukola emboozi eziwerako booliawo ku nsonga zino kubanga kirabika abantu kaakati baakubakwata bujega kubanga bo kye bamanyi nti muli bajega tituli bajega balina tukwata bujega naye protest vote etegeeza kukuguba kugaana etegeeza kukuguba wano mu Central mu Buganda ebyawo biralamu kubanga abalabe bangi ate within bangi nnyo naye nga bwe nkutegeezezza nti munnange tetusobola kwogera basobola kwogera bigambo byonna mu kaseera kamu wabula mu kaseera akatono nzikiriza oba oli awo bw'onooba Katonda akusobozesezza nti ne bye nnaayongeza ku mboozi eno nga maze okufuna obutambi n'obujulizi kwensobola okubeera nga ntambuliza ensonga zange tunaakwatagana Mukama Katonda akuume.